Gye buvuddeko tuzze tukulaga enkaayana z'ettaka wakati wa Muzeeyi Kiggundu Lawrence n'abooluganda lwe nga bano bakayanira ettaka erisangibwa ku kyalo Bataka Nabbingo mu Town Council ey'Ekyengera ng'entalo z'ettaka lino ziviiriddeko okuyiwa omusaayi era nga bangi bakubiddwa. Kino kyawaliriza Minisita omubeezi ow'eby'ettaka Honorable Sam Mayanja wamu n'omuyambi wa Pulezidenti Balungi Fiona okuyingira mu nkaayana zino era nga balagira Kiggundu addize abooluganda ettaka lyabwe, wabula bukya Minisita Mayanja ayisa kiragiro kino Kiggundu akyalemedde ku ttaka lino. Okusinziira ku kiwandiiko kya Minisita Mayanja, abooluganda balina okuddizibwa ennyumba y'ekijja n'ettaka nga Kiggundu n'ab'ennyumba ye bavunaanibwa emisango egyekuusa ku kujingirira ebyapa by'ettaka eryali ery'omugenzi Andereya Mugerwa ne balyekomya. Amuzi mwami Lukyamuzi tusindikira n'amagye okutukuba emiggo. Bansanga ne bankuba emiggo kalo katabanzite. Era mwami Lukyamuzi tukuvumiriza ne sikuvumiriza yenna tukooya amajeego. Ago abasajja bukoleka nti bwe bajja wanino ne tukugumuka ne batukuba bagwa n'ebintu by'abantu. Ku Lwokutaano lwa wiiki eno abooluganda n'abatuuze abaakulemberwamu ssentebe w'ekyalo Mugerwa Godfrey Nsanja basalako ekizimbe kya Kingdom Kampala okuli ofiisi z'omuyambi wa Pulezidenti ku nsonga ezitali zimu Fiona Balungi nga balaga obutali bumativu bwabwe ku byonna ebigenda mu maaso era ne bamusaba okubatuusiza ensonga zaabwe eri Pulezidenti. Gwabwe nagukolako n'enkola ekituufu kye naye nyina okukola nasooka kubimanya nga babagaanye okuziika si kyekyo kyamaanyi nga bali mu kutambula n'omulambo for days. Era bwe bantuukirira nemanya amazima agaliwo I confirmed nti waliwo ebijja byabwe nabayamba ne baziika omuntu waabwe mbamanya okuva olwo nentandika okubayamba ne mbasindika mu ofiisi ezikola ku by'ettaka olw'okuba nze sikola bya ttaka. Balungi yabakakasizza nti ensonga zaabwe Pulezidenti azimanyiko era n'awera nti si wakutunula butunuzi ng'erinnya lya Pulezidenti lifa nga yabakulembeddemu n'abatwala ku ofiisi za Minisita Mayanja eyabasuubiza okudda ku ttaka lino wiiki ejja asse mu nkola ekiragiro kya kkooti. Engeri gye nkitegedde nti omwami yalemera mu maka ate nga Minisita yagamba amaka gayingirwemu bannannyini ttaka. Ekyo mbadde sikimanyi. Kye ngenda okukola ngenda kuddamu ntegeeze Minisita nti omuntu gwagamba ave mu ttaka yasigalamu era be bakyakola akavuyo be baleeta bino byonna. Basuubiza nti ngenda kukwatagana ne poliisi enoonyereze oba kituufu kyekyo bagamba nti Afande Lukyamuzi yakola ebyokuleeta drone n'amagye. Ebyo Pulezidenti yabivumulira dda tayagala amagye mu bintu by'amataka. Era nkyo ekiddamu nkyogera nti Pulezidenti yavumirira yagamba takyayagala amagye kuyingira mu bintu by'amataka okutataganya bawanayingi. Kati leero tuzzeeyo ku kyalo kino wabula nga abatuuze b'Ekkokola Kiggundu gwe bagamba nti abamazeeko emirembe ng'onaakozesa abajaasi olwo ne babakkakanako ne babatulugunya. Amagye ga Brigadier Lukyamuzi gatumazeeko emirembe, tuli bakazi tunoonya 10, tuli bakazi banaku oba bakateekawo ka bizinesi ko ng'abasirikale baabo ffe tutya amagye. Nza kuleeta obutabanguko ku kyalo kuno kwe kulaba nga batabani ba Mukulu Kiggundu wamu ne Mukulu Kiggundu balinga kati be bakulu b'amagye. Ekyokubiri batugamba n'okutugamba nti Pulezidenti w'eggwanga kati ye Minisita Lukyamuzi oba Brigadier wayaani ekiti kyagwamu sikimanyi naye bamufudde na Pulezidenti w'eggwanga nti ngoyo waali Pulezidenti wa kuno teri agenda kwata ku ttaka lino wadde okulirimirako emmere yonna. Bwe twogeddeko ne defensi w'ekyalo kino nga ye Kitimbo Dauda bw'ati bw'alambuludde ku nsonga eno. Lubwama Simon yakusakidde eggulire lino ku lwa KSTV agaleero.